Endobeso. Ndaba mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Yebale kote wanyo. Ze Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye kubireko. Yebale kotata. Ngande yanzite okundowooza kumanyi Mukunja. Nadi maito genda na kunkubira. Nyine kizibu. Kale si kizibu. Naye ngera kiringa kizibu. Kyala wange yagenze jjo mu kyalo. Okubira amasimu tagakwata. Ebikyalo ekiriwa? Mukyalo kyewabwe. Abeera wa? Abeera saidi zeziro bweyo. Kakati nalesewo ssente ez'okumutwala mu kyalo. Kati bangambye waliwo omukwano gwe bamuyita Abudu wa booda. Ye yamunoonye bamutwala ku takisi. Mukubira amasimu tagakwata. Abudu bwe nabukubidde Abudu bwe yakutte yangambye nti yamututte ku takisi. Kati gwe njalo nyambe onkubirire ku mukyalo oyo nga gwoyogeranga Abudu. Mukyala we yani? Yasfa. Yasfa. Kale beerako tovaako. Naye oyogeranga Abudu gwebeeranga oli wa booda Abudu kuba mukwano gwe. Weesirikire. Nabiki byaliko. Kale sirika gwe toyogera. Kale onayogerako naye? Ndala kuwulira. Kale sirika. Kazi yaliwo okudda enkeera. Sirika. Ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Bannange nakatwa. Abakazi. Mpulira siwulidde. Ojja kuwulira. Ojja kuwulira. Leko okutukugenzeemu oba envumbo agambye ati omwana oyo. Leka tumale okumunoonyaako tulabe oba tunaamufuna. Omwana yafuuse ekizibu. Eby'ennaku zino bimanyi gwe. Tulabe. Hello? Konji? Nze Abudu, oliwa? Oyogerera wansi ndi mulwadde ndina mu ddwaliro. Oli mu ddwaliro? Kiki? Sujja. Okakasa? Nkulimba enfune ki? Ng'olabye. Wagendayo ddi? Leero ku makya nange. Ddwaliro ki? Kati bakebedde? Ne bagamba ki? Musawo yatutte musaayi tannajja kuŋŋamba. Bannange olabye nti olabye ndabye najjo nakuyiseeko wali eri nga ndi ku booda tewandabye nakulabye yabadde gwe nnuma
nakava omukyalo. Kati bakutaddeko chupa. Entaddeko kamera naye tannajja kunjira. Naye abalwadde mukaaba bulungi. Anti ng'oli mufiirwa. Otegeera. Kubanga mpulira bakukuba mpiso. Bizibwa butujja kunnuma. Ati munnange bufuna omukisa n'okubira ku mulwadde akaabanga gwe. Naye naawe ndeka bakusimu. Bakusimu kati wadde ayagala nseke. Kale kanjire nga nkuleka. Kale. Kati omwami we wamubuulidde. Oje? Ze mbadde mbuuza nti omwami wa kimanyi. Anti oli muhandizi free ali wana akuwulira. Oyogerera wansi. Naye naawe ndeka. Ate ebisembyeyo nga mpulidde mulani. Sibitegedde bulungi ojja binnyonyi. Omubbi aliwo. Kigozi. Sawa yonna. Ani gwe bagenda okukwata. Amaanyi gampedde. Era galina kuggwa. Kubanga awunzise mulamu adduka misinde. Kyekigenda maaso. Ndabanga etali sawa yonna nga kawedde mudda. Kubanga oli bwakumuza bbaawo amanyi ndiye alikwandizifuli akuwulira. Gamba ndi mugamba andeetera obuyambi nfa. Ate n'olamuka. Nava ku simu yange misinde. Osese agalifa n'empunya. Era oba olina okuwunya. Mwe mukyogerako ki? Adikasole Rashidi ngambera kabowa. Omwami agiragulire mukyala we bannatolera agenda amugyeyo abadde ki? Mukyala we gyali mu ddwaliro agenda asasula ebbiiru amugye nayo. Amugyeyo. Adduse tannatubuulira na ddwaliro mwali. Amanya sinafunye kabowa. Naye mukunkubuulire. Agakazi tuligayaye. Olaba abadde yekoza owa boda omusajja tabuuza kirala owa boda muntu we kyalina okukola omukyala agenda okutemya ati nga bali babiri tulabe kyabala mugamba naye muku abantu b'ekiweesa eggulo bakutumidde nnyo abajijuya Jeffari Kiweesa ne bagamba bagala nnyo era bakuwulira Nasazumunika bamutaddeko kalla eyo kalla njagadde kubanga banne emuuko siga guweryenga abasigira bangalekamu ekabyo bwetyo omusajja kyalina okumanya nti omukyala bamutwala dda wakomawo wakamuwewo bubwe gyabadda bannange abakyala tukisosa naffe leka naawe nakatwa kanula ekabya bwetyo munanga akantu aka plastic bayingiza kamanyi okuwaba kisoboka buli kimu kisoboka ono kasula ow'ekibirizi bamunanika mukunja oyo omukazi muyaye buyaye omukazi ye muyaye nnyo era olumugambye bwoti n'atema naye bannange Uganda erimwa ekyo kye bayita Courting Act bapale kuweereza enze mwasalongo Mwembo Angel nandi Masaka wulidde nakatwa tomanyi Luzungu ate ani akulinda ekyo kitegeeza ki Courting Act bakwatidde mu kikolwa kakati bakutte lubona Omukunja nakachwa ne amatu mubalanguzi bakusanyusa ku macha kuno ku beat fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga